Emboozi ne Katonda, Neil Donald Walsh, ekitabo ekyokusatu. Tuli mu Pasika y'oku Ssabbiiti 1994 era ndi wano bayiro mu ngalo nga bwe nalagirwa, nindiridde Katonda. Yasuubiza okujja omwami oyo nga omukyalo oyo wakoze Pasika 2 eziyise, okutandika emboozi endala etwala omwaka mulamba, ekitundu ekyokusatu era ekisemba ku lwakati. Enkola eno, okuwuliziganya kuno okusukkuluma ekya bulijjo, kwatandika mu 1992 kujja kumekerezebwa ku Pasika eya 1995, emyaka 3, ebitabo 3. Ekyasooka kyakwata nnyo ku nsonga ez'obuntu, enkolagana ez'omukwano, okuzuula omulimu omutuufu, okukwasaganya amaanyi amangi aga ssente, omukwano, akaboozi ne Katonda, era bata bwe tusobola okubiyunga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ekyokubiri kyagaziya ku miramu egyo ne kigenda mu maaso eri obutonde n'ebyobufuzi ebiri mu nkola, obutonde bwa zi gavumenti, okutonda ensi omutali ntalo, entobo y'abantu abali obumu, amawanga gonna. Kino ekitundu ekyokusatu era ekisemba mu bisatu, kyakuteeka essira bwe nagambibwa ku bibuuzo ebinene ebitunuulidde omuntu, enteekateeka z'obulamu obulala, obugazi obulala obutali lukalu kwe tuliko, era batya ekitambaala kino ekiruke eky'obujogoli obungi we kiyingiramu, okutambula ku budde, amazima ag'obuntu kinnoomu, amazima g'ensi yonna, amazima g'emmunyeenye zonna. Mu bitabo ebibiri ebyasooka, simanyi kino wa gye kiraga. Enkola nnyangu nnyo. Nze nzisa bayiro ku kitabo ne mbuuza ekibuuzo era ne ndaba birowoozo ki ebijja eri endowooza yange. Singa tuwabeerayo kintu, singa tuwabeerayo bigambo bimpeebwa, buli kimu nkiggyawo paka olunaku oluddirira. Enkola yonna kumpi yatwala omwaka gumu okumaliriza ekitabo ekyasooka, ekyokubiri okumala omwaka. Ekitabo ekyo kikyali mu nkola nga kino kyatandika. Nsuubira kino kijja kubeera ekitabo ekisinga omugaso mu byonna. Ku lw'omulundi ogusooka okuva enkola eno we yatandika, mpulira nga siri mutebenkevu ku kyo. Emyezi 2 giyise okuva we nawandiika ennyiriri 4 oba 5 ezisooka, emyezi 2 okuva ku Pasika, era twalina kimu kizze, twalina kimu okuggyako obutaba mutebenkevu. Maze zi Ssabbiiti eziwerako nga nziramu okwetegereza kw'ossa n'okutereeza ensobi mu typing kw'ekitabo ekyasooka mu bino ebisatu, era mu Ssabbiiti eno nafunye ekika ky'ekitabo ekisooka ekitereezeddwa era ekisemba, kyokka ate ne nkisindika okuddayo bakitayipinge nate ku lw'ensobi endala 43. Ekitabo ekyokubiri mu kaseera kano kikyali mu buwandiike bw'emikono, kyamalirizibwa Ssabbiiti ewedde, kiri kikeerezi emyezi 2 okuva ku nteekateeka. Ku Pasika ya 94 kyalina okubeera nga kiwedde. Ekitabo kino kyatandika ku Pasika y'oku Ssabbiiti nga oggyeko nti ekitabo ekyokubiri kyali tekinnaggwa, kibadde mwe kizingiddwa okuva ku olwo, era okusinziira nti ekitabo ekyokubiri kiwedde, kiyagala kukifaako. Kyokka ku lw'omulundi ogusooka okuva mu 1992, bino byonna we byatandikira, ndabika okubeera nga ngugubira eri enkola eno, wekitaba kumpi okugikyawa. Mpulira nga mpambiddwa omulimu guno, ate siyagalangako ekintu kye nteekeddwa okukola, okweyongerayo. Mpadde eri abantu abatonotono ekitabo kino ekisooka nga tekitereezeddwa, era ne mpulira kye bagamba ku kyo. Kati nkakasizza nti ebitabo bino byonna ebisatu bijja kusomebwa nnyo, byetegerezebwe mu bujjuvu, byekkaanyizibwe ku lw'omugaso ku ddiini, era bikubaganyizibweko ebirowoozo okumala emyaka. Kino kikifudde kizibu nnyo
okujja eri olupapula luno. Kizibu nnyo okulowooza ku bbayiro eno mukwano gwange. Okumala akaseera mmanyi ebintu bino birina okuleetebwa okuyitawo. Nkimanyi nti ndi mu kweggulira eri okulumbibwa, okujeregebwa era ddala n'obukyayi bw'abantu abangi ku lw'okugezaako okussaawo obubaka buno, ate nga butono ku obwo obw'okugezaako okulangirira nti bujja gye ndi okuviira ddala ewa Katonda. Ndowooza okutya kwange okusingayo kuli nti nja kwekakasa okubeera omwogezi wa Katonda atasaana era atajjudde. Bw'olaba ensobi n'ebikolwa byange ebibi ebitakoma ebyo ebiri ku bulamu bwange era ne biraga empisa zange. Abo abammanyi okuva mu biseera byange ebikadde kwogatta ne bakyala bange abaayita kw'ossa n'abaana bange bandibeera n'eddembe okwesowolayo ne bayiwa ebiwandiiko bino nga kisinziira ku nkola yange enzikivu nga omuntu mu kutuukiriza emigaso ekitandikirwako nga omwami era omuzadde. Bino mbiremeddwa bubi nnyo, kw'ossa n'endabika endala ez'obulamu omuli enkolagana ez'omukwano kw'ossa n'empisa mu bujjuvu, okulemerako n'obuvunaanyizibwa. Ndi mu bwimpimpi mwekakafu nti sisaana kweteekawo nga omusajja wa Katonda oba nga omubaka w'amazima. Nina okubeera omuntu asemba okukwata omulimu ogwo oba yadde okugezaako okugukola. Nkola obutali bwenkanya eri amazima bwe ngezaako okugayogera nga obulamu bwange bwonna bubadde bujulizi eri obunafu bwange. Ku lw'ensonga zino Katonda nsaba nti onzigyeko emirimu gyange nga omuwandiisi wo era ofuneyo omuntu oyo obulamu bwe gwe bulaga nti asaana ekitiibwa ekyo. Njagala okumaliriza ekyo kye twatandika wano, kyokka tolina bweyamo okukikola. Tolina mirimu gyendi oba eri omuntu yenna omulala. Ate nkiraba nti ekirowoozo kyo nti ogirina kikuleetedde okuwulira ng'azizza omusango. Njiye abantu kwogatta n'abaana bange. Buli kimu ekituuseewo mu bulamu bwo kituuseewo bulungi nnyo ku lulwo ggwe, kw'ossa n'emyoyo emirala egiri naawe gwe okusobola okukula ddala nga bwe weetaaga era nga bwe wayagala okukula. Eyo engeri ennungi ennyo gye kizimbiddwa buli omu mu myaka emipya oyo ayagala okudduka obuvunaanyizibwa eri ebikolwa bye, kw'ossa n'okwewala ebivaamu ebitawooma. Mpulira nga mbadde neeyagaliza nzekka, neeyagaliza ekyasukka obulamu bwange obusinga nga nkola ekyo ekinsanyusa nga sifudde ku ngeri gye kikosaamu abantu abalala. Tewali kabi mu kukola ekyo ekikusanyusa, kyokka abantu bangi nnyo balumiziddwa, bayiwiddwa. Waliyo ekibuuzo kimu kyokka ekyakiki ekisinga okukusanyusa. Ekyo ky'olabika okugamba kati kiri nti kati ekisinga okusanyusa ze mpisa ezo ezikola ekitono oba obutakula kuyonoona kwonna ku balala. Eyo engeri y'okukissaawo ey'ekimpowooze. Ku kigendererwa oteekeddwa okuyiga okwekwata empola era olekerawo okweramula. Ekyo kizibu okusingira ddala awo ddi abalala bwe bali abeetegefu nnyo okulamula. Mpulira nga ŋŋenda kubeera ekiswaza gy'oli eri amazima era nti singa nnemerako ku kumaliriza n'okukuba ebitabo bino ebisatu nja kubeera omubaka omubi eri obubaka bwo. Olwo bubulemu ensa. Tosobola kujja mu mazima ensa. Amazima ge mazima era tegasobola kubeera nga gakakasibwa oba obutakakasibwa, gali bubeezi. Ekyewuunyo n'obubalagavu bw'obubaka bwange tebirisobola era tebijja kubeera nga bikosebwa na kiki abantu kye balowooza ku ggwe. Mu kikolwa oli omu ku babaka abasinga kubanga obadde obulamu bwo mu ngeri eyo gy'oyita etatuukiridde. Abantu basobola okweraba mu ggwe
neddi we babeera nga bakulamula, era singa balaba nti mu mazima oli wa mazima basobola n'okusonyiwa ebyayita byo ebicaafu. Kyokka nkugamba kino, obuwanvu bwonna bw'omala nga weeraliikirira ku kiki abalala kye bakulowoozaako be baba bakufuga. Kituukawo awo wokka ddi w'oteetaaga kukakasibwa kuva bweru, olwo osobola okwefuga. Okufaayo kwange kubadde nnyo ku bubaka okusinga ku nze. Mbadde neeraliikiridde nti obubaka buyinza okusaabibwa ettosi. Singa ofaayo ku bubaka, olwo fulumya obubaka, teweeraliikirira ku kubusiiga ettosi. Obubaka bujja kweyogerera. Jjukira kye nkusomesezza, engeri batya obubaka gye bufuniddwa si kya mugaso okusembererako yadde nga batya obulungi gye busindikiddwamu. Jjukira na kino, osomesa ekyo ky'olina okuyiga. Tekyetaagisa okufuna okutuukirira olwo osobole okuyogera ku kutuukirira. Tekyetaagisa okukenkuka. Tekyetaagisa okusooka okutuuka ku mutendera gw'okubbulukuka ogusingayo okusobola okwogera ku mutendera gw'okubbulukuka ogusingayo. Noonya okubeera owaddala, kyokka fuba okubeera ow'amazima. Singa oyagala okuggyawo obulabe bwo n'obwo bw'oteebereza okubeera nga bw'otaddewo, ekyo kiyolese mu bikolwa byo. Kola ky'osobola okukola, olwo kireke kikkakkane. Ekyo kyangu mu bigambo okusinga mu bikolwa. Emirundi egimu kinnumiriza nnyo. Okulumiriza n'okutya be balabe b'omuntu bokka. Okulumiriza kwa mugaso. Kutubuulira we tubeera tukoze ekikyamu. Tewaliyo kintu ng'ekikyamu, waliyo ekyo kyokka ekitakuweereza. Tekiyogera mazima ku ani gw'oli era ne ani gw'olonda okubeera. Okulumiriza y'empulira eyo ekukuuma nga otubidde mu ani gw'otali. Naye okulumiriza y'empulira eyo etuyamba okumanya bwe tuba nga tuvudde ku kkubo ettuufu. Okumanya ky'oyogerako si kulumiriza. Nkugamba kino, okulumiriza kwe kukuba omuggo ku ttaka, akatwa ako akatta ekimera. Tojja kukula okuyita mu kulumiriza, wabula okukonziba n'oluvannyuma okufa. Okumanya kyekyo ky'onoonya, kyokka okumanya si kulumiriza, era omukwano si kutya. Okutya n'okulumiriza ngamba nate be balabe bo bokka. Omukwano n'okumanya gye mikwano gyo egya ddala, kyokka ate totabula ekimu ku kirala, kuba ekimu kijja kukutta, kyokka ate ekirala kikuwa obulamu. Olwo seetaaga kuwulira kulumiriza ku kintu kyonna. Tokikolanga, kalungi kimu ekyo. Kikola kimu kya kukukkiriza obuteeyagala, era ekyo kitta omukisa gwonna ogw'okubeera nga osobola okwagala omulala. Era sirina kutya kintu kyonna. Okutya n'okwegendereza bintu bibiri eby'enjawulo. Beera mwegendereza, beera nga omanyi ekigenda mu maaso, kyokka toba na kutya, kuba okutya kyekukola kyokka kusannyalaza. Kyokka okubeera nga omanyi obeera ogaludde. Beera nga ogaludde, singa osannyaladde. Lubeerera nsomeseddwa okubeera nga ntya Katonda. Nkimanyi era obadde musannyalavu mu nkolagana zo nange okuva ku olwo. Waali awo wokka ddi we walekera okutya nti bwe wasobola okutonda enkolagana yonna ey'amakulu nange. Singa nsobola okukuwa ekirabo kyonna, omukisa gwonna ogw'enjawulo, ekyo kisobola okukuyamba okunfuna, kyandibadde obutabeeranga na kutya. Bamukisa abatalina kutya, kuba bajja kumanya Katonda. Ekyo kitegeeza oteekeddwa okubeera nga tolina kutya ekimala, okusuula ekyo ky'olowooza okubeera nga ky'omanyi ku Katonda. Oteekeddwa okubeera nga totya ekimala, okusobola okutambula okuviira ekyo abalala kye bakugambye ku Katonda. Oteekeddwa okubeera nga tolinaamu kutya yadde okugeza okuyingira mu bumanyirivu bwo ku Katonda, era olwo toteekeddwa kuwulira nga kikulumiriza obumanyirivu bwo bwe bubeera nga buvvoola ekyo kiwali olowooza ky'omanyi. Kw'ossa n'ekyo buli omu omulala kyakugambye
ku Katonda toteekeddwa kuwulira nga kikulumiriza. Okutya n'okulumiriza be balabe b'omuntu bokka. Kyokka wali abo abagamba nti okukola nga w'ogambye kibeera kwekobaana na Sitaani, mbu Sitaani yekka y'ayinza okuteesa ekintu ng'ekyo. Tewaliyo Sitaani. Ekyo kye kintu ekirala Sitaani ky'ayinza okugamba. Sitaani asobola okugamba ekintu kyonna ekyo Katonda ky'agamba kyekyo, lwakuba ayongeramu amagezi. Sitaani mugezi okusinga Katonda, katugambe n'obufere bungi. N'olwekyo Sitaani afera na kuyogera ekyo Katonda kye yandiyogedde, n'okunyolamu katono nga kumala okuggya omuntu okuva ku kkubo, okubuza omuntu. Ndowooza tulina okubeera n'okuyogera okutono ku Sitaani. Ku lw'ebisingawo subscribe ku lw'ebisingawo.